ekyamazima waliwo statement zowulira nga zivudde mu musajja omukulu. Nze ndowooza abamu politics bamuyingiramu nga tebamumanyi. Kiringa makaago bwegamala okukulema nga bugamba nti kampite neyi bantu akole ki anyambeko gwe gakulemedde. You see, leadership is not ekintu ekiri awo ekyokusaagiramu ekyokuzannya. Era kyovola president abaala yayogera ebbanga erisinga nti abantu abaddukira mu bazungu okunoonyayo obuyambi n'okwogerera amafuukuli be balabe b'ensi rino. Omuzungu tolina kyomugamba kyakwetaagako omunnyonnyola akuyamba eki. Eyandibadde amuyamba be bantu abali wano mu Uganda, abandi muwadde akalulu ne basanga is wanting. That's why nibwabeera ajja ajja time n'abulira abantu bamutunulira bamulaba bulabi. Tebamutwalamu tebamubalamu kintu kiri awo nti alina kyayinza okugusa oba kyayinza okutambuza. Ate okuddukira mu bazungu bajje bakole ki? Batugambe bamulonde bamugaire bamulonde akole ki? I think politics tuleke kumusaagiramu kuba decisions ezikolebwa nga oli mukulembeze za affecting eggwanga nebyoyogera byennyini osooka n'obiwenga n'obiraba kigenda kuyamba ggwanga oba kigenda kulinnyika. Nze ndowooza nti abamu ebyobufuzi bamale kubibangukamu babyetegereze bulungi kubanga bw'obeera nga oli munnayuganda n'ofuluma obwera ate n'ojolonga ensi mw'ova. Ono asinga emyaka naye si nnyo bwe ndowooza ng'owulira atuswaza nga yasalawo okufiira mu bunafu bwe kankikomyawo. Naye ngenda kumuddamu wenti katini nnyo December 2024 Nobert Mao yagenda mu International Criminal Court, International Criminal Court, Assembly of States. Nawayo obweyamubwe ekyagenda kibulirizeeko ndowooza oli munywanyi we bwe baliya mu gavumenti. Nawayo okweyama kwe on behalf of the Ugandan government nti Ugandan government egenda kuwagira court, International Criminal Court, engeri gyekwasaganyamu ensonga gy'emisango eri abo abatulugunya abantu abatuusa abakola emisango bajje tuyita crimes against humanity, emisango egyo ejja naggomolo okutta na biki Mao yeyimirira gavumenti kiki kye yali anoonya mubeeru. Kitegedde ensonga endala kati nnyo kankuddemu lwaki Kyagulanyi ali mubeeru. Kyagulanyi lwaki yagenze mbweru fe ebibala tubiraba era njagala okukakasa nti byabakama yani byabakama justice byabakamani sagala nakumubanya linnya ddala injustice byabakama. Obadde okimanyi nti bamumye visa eya America. Obadde okimanyi ekitasukka nnaku 2 bamumye visa eya America. Yabadde agenda wa mu bazungu. Ebintu ebimu ate byabakama yakyerese kubanga abasajja bakyafumba kintu kyabwe. Kyagulanyi agambye sanction them. Ate mu dakiika yemugwe n'opuluka n'ogamba nti kangende kwembase nga tebannateekako sanction. Byabakama James Kakoza n'abadde batakimanyi bamumye visa y'omu USA. Era ekibuuzo kibadde kiri nti abasajja bannyimidde ki visa. Ekituufu akimanyi. So Kakoza mudde bano tetukyabawa nnyo budde ne kabadde just ka brief okumulaga lwaki Kyagulanyi yagenze. Si kugamba nti tamanyi byabukulembeze. Kakoza nawe jjawo obuwumba tuuto oyagala kusalawo okukaddiwa na busiru. Museveni teyafunako baziyita wakwate bakiraga directly nti yafuna obuyambi obwamuyamba okujja kwa Amin. Naye he was funded by the British government okujja kwa Amin. Of course Tanzania yamuwa amagye naye gali supported by the British. Mwegendereze nnyo buli gwona awulira nga akola statement naddala nga tagwa mu family ya Museveni. Nga buli nabo abogera ebigambo ebyo byennyini bewulirako nga Museveni yagamba nti takolerera muntu yenna akolerera family ye nabazzukulu be ne bafuluma statement ezo style ezo. Omanya beba babadde babba abakozesa advantage okuba ba minister kubanga oyo Kakoza yali minister wa health
tuli fembi era tolowooza nti asobola okuba nti yali clean n'avaayo nga talina madambi gakoze lwakuba nti Museveni abaleka nekiyitawo kitegeera bebo bogenda owulira ababadde babba amataka g'abantu olw'okuba banene mu gavumenti agenda n'agenda ku kyalo gyazaalibwa ng'ayina ddabo kabini y'abasirikale bakozesa obuyinza obubi pressure increase or decrease bayabaka babadde yagala tulekera Uganda naye bw'ayagala okuwakana omanyi Munnayuganda ye muntu ayagala okuka ayinza okugamba nti tuwa obukakafu we twaba information nti yali anyono wokota Dr. Hilderman nti bamumye visa abantu basooka nebagamba nti tulimba naye byabaka fe tubawa amawulire nemuwakana bamumye visa kitegeeza sanction teyalinze sanction ye kumachuwaringa nayagala apaapaale kumbe USA amaaso gali gata yabaka amatotolekera gwanga beerawo